Tuli buyikwe baganda bange mikwano gyange olunaku olwaleero pulezidenti w'eggwanga yalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bwe tunaye mu bitundu ebyebuyikwe era nga pulezidenti waffe eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine leero naasimatukidde watono okufuna obuzibu mu bitundu ebyobuyikwe. Waliwo omusajja azze n'akagundi ka bbomu ng'ayagala kakuba mu mmotoka ya pulezidenti wabula Katonda nga bw'akuuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine era amuyisizaawo. Naye ng'embeera si nnyangu bataata bamaama pulezidenti waffe abasajja bamubalira kimu buli olukya bo baba balabala tumusse tutya tumuggyeewo tutya kwegamba bo obwongo bwabwe bwalookenga nti balina okuggyawo obulamu bwa pulezidenti Kyagulanyi. Naye kye tuyinza obbagamba nti tubalabula buli kimu mukikole naye tuwongera obbajjukiza nti akadde kammwe n'oyo abatuma kaweddeko. Mugenda tuuka okunoonya bannayuganda nga temubalaba ate mujja byejjusa buli mulimu guliko empeera nammwe empeera yammwe mujja gifuna. Mwe mukole bye mukola nga mumusanyusa nga mulowooza nti bye mukola bannayuganda babyagala nnyo oba bannayuganda baliko ekyenjawulo kye bayinza obbituusaako. Naye twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti buli kimu ky'okola ogenda kisatulira oba otya oba ddi oyinza okuba si kati oyinza okuba si nkya naye nga gwe just no tiwande one time buli kyokoze time egenda kutuuka okisasulire. Ffe tubagambye ebigambo tubabuulidde naye obutabulira bwammwe n'okuwagala okulowooza abantu nti mmwe abategeera ennyo kumbe ate nga n'okutegeera kwammwe kutono. Twongera obbategeeza nti buli kimu mugenda kisasulira. Tuteekewo maaso just buli mulimu guliko empeera. Temulowooza nti mmwe bye mukola mugenda kuyitawo buyisaawe mutyo nowe mugenda kukakasa amaanyi g'abantu kiki era byonna bye mukola mujja biruzaako. Ffe bwe tuli okutuba tunuulidde tubataddeko maaso mwe mulowoozesa abantu nti mmwe bagezi kumbe ate mmwe basiru. Mwe Museveni akabinjako bannayuganda bakujjukiza nti si gwe asoose ofuga Uganda ate si gwe asembeeyo. Tubadde buyika kati gwe kyoba okola making sure ojjukira ewammwe we baakusengula ebirala obikwase Kyagulanyi. Wane buyikwe mwagala zi factory mwagala enkulaakulana mwagala emirimu naye mu kifo ky'okuleeta emirimu baagala kuleetawo ki? Baagala kuleetawo komera. Mwe musanyidde kubeera kumpi na komera. Ensonga eyo endala baganda bange, ensonga ey'okuna njagala okubajjukiza ti nkimanyi bulungi tiwane buyiko okufaananako n'ebitundu ebirala si mu Buganda wokka si mu Busoga wokka naye Uganda yonna ebyenzijanjaba bya wano bifu agali wala nnyo naye n'oyo atetenganyiza n'atuukayo ojja kutuuka mu ddwaliro nga either tekuli masanyalaze okuba kuliko amasanyalaze nga tewali mazzi amazzi bwe gali nga tewali musawo omusawo bw'aba waali nga tewali ddagala naye ate ng'ebiseera ebisinga byonna byemmenye waggulu awo byonna biba tebiriiwo. Baganda bange manyi nti mwenna ndaba zi mobile smartphone wano kitegeeza tinewankubadde muliyala nze bwe mbatunulira baganda bange tunulira omwana wa boda ng'alina kijaketi kyambalire mabega ekyo kijaketi si yeggwe kuba manyi obwongo bwammwe busazanga obwange busazanga obw'abaana b'e Kenya busazanga obw'abaana bali mu Amerika. So awo lwali ekyo si kyoli naye mu mwaka guno 2024 nga Museveni yakafugira eggwanga lino emyaka kumpi 40 abantu bameka wano mu buyikwe abalina amazzi ga taapu ng'ogasumulira bwe gati ne gayiika. Kwegamba kiraga nti Museveni atuzisa emabega. Museveni buli mwaka gw'amala nga tufuga tudde emabega emyaka eki. Bano basajja babbye buli kimu kyentambulira balina zi street balina zi hotel balina zi kinga babibbye wano naye Museveni yadda nakaki wano. Ekyomukisa bulungi mbagambe nti manyi gye biri kati temunjogeza nnyo ku nsonga eno.
kati n'ensonga gyenjagala okwogerako nange ennuma ng'omuntu kubanga mwankyakuba emiziki bakasoma bange abasinganga babeeranga ku myalo, babeeranga babizinga, babeeranga bavubi, babakubanga wane ekiyindi, babakubanga eyo n'eddolwe esingira n'ebizinga ebirala, era nga mwingira omuziki gwaffe nga mulina obulamu obweyagaza. Naye abavubi ne community zonna ezaali zirya ku nnyanja kati zaasiraana, kubanga Museveni buli kyalabamu ssente ne boogera ku makya n'omugamba mukonzikonzi alimu ssente, ajja kubeera omuntu yenna akula mukonzikonzi. Bwe yamanya ti vanira alimu ssente, vanira n'amuwamba. Kati abantu 2 ku 3 be batunda vanira. Vanira kilo yali egula $30, kati egula ssente meka? Naye akatale ka vanira tekagenderanga ku nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyagula kyekimu, naye gwe tosobola mutunda. Pamba tukyayambala ngoye za cotton, ku katale k'ensi yonna pamba akyagula kyekimu, naye bamusiranya. Taaba ey'engulu mu Northern Uganda baali bagaga nga bali mataaba, wano nga tulina zi factory ne zi industries. Sportsman yesewo zi Benson and Hedges, naye bwe yamanya nti abantu b'engulu eyo bajja kagala mutaaba n'amukola ki? Abaana b'e Busogaano baalimanga ebikajjo nga balina ssente, oyo waife yandibadde asinga n'amajooli. Naye bwe yamanya nti Abasoga bafuna ssente mu bikajjo, nabyo nabireetteekako amateeka ng'ayagala bifuuke bibye. Muganda wange Swingiro n'onjulira, edda ekiro eya sukaali bwe yaguliranga 35,000, taani y'ebikajjo yali egula emitwalo emeka? Emitwalo 25, nga kiro ya sukaali eri ku layisi ya 35,000. Kati kiro ya sukaali ya 6, naye ate taani y'ebikajjo ya mitwalo 5. Kitegeeza ki? Mulina okukola naye mukolanga baddu, kubanga ebusoga tokkirizibwa yadde okutunda ekikajjo. Bakulinda n'obirima nga bakutunuulidde bwe bati, n'obirima n'obitema nga bakulaba, n'obitikka kaakati ogenda obitunde bajagamani akulagidde okutunda ebikajjo byo. Era bakwata bakusiba ne bakugyamu ssente zonna. Kaakati mwe Abaganda bakuno mwali mukyavimba mulowooza Museveni agenda basaasira, kubanga ate asinze kozesa baffe, ffe tulowooza nti anaatuleka. Mwalaba kye bakoze ku mwanyi, buli kimu bagenze bakitwala. Ne Golodi bamutwala, oba ekirombe kiri Karamoja, oba kiri Busia, oba kiri Lubaali, oba kiri Mubende, oba kiri Kasanda. Kirina kuba kya Museveni. Bwe kitaba kya Museveni kya Janet, bwe kitaba kya Janet kya Muhoozi, bwe kitaba kya Muhoozi kya Sodo, bwe kitaba kya Sodo kya Sale. Bafala abo batumanyidde nnyo. Abantu b'ebwiku, ebyenjigiriza byammwe mubiraba Baganda bange, mubiraba. Mutunze buli kamu okuweerera abaana, naye ate ne gye basomera yennyini wafuwasibu. N'abasomesa ababasomesa emisaala gyabwe mifu. Kati omwana bw'amala okusoma, omulimu gw'asobola okukola ogw'amaanyi bw'aba tavuze booda aba alina agenda wa? Niwesanga nti tewali mirimu wano kuba industry zonna bazisiranya. Museveni ya making sure abanansi fe balina akakwato ku nsiba indigenous atukakanya n'atunyalisa paka ku last. Wano okweyagalira mu Uganda olina kubeera ng'oli muyindi oba ng'oli mu China, naye ekyo tugenda kukikyusa. Emuno mu Uganda twaniriza buli omu, Baganda baffe Abachina n'Abayindi tubaniriza, naye ffe first priority. Muna Uganda yalina okusooka okweyagalira mu Uganda, n'abalala ne bagyeyagaliramu. Naye kubanga ngenda bwe mmanyi nti abantu abatufuga
kubira ddala ku mirembe gy'opote nga tetunazaalibwa nga bamusongamu oluno oyo si Munnayuganda, oyo si Munnayuganda, oyo si Munnayuganda. Ndowooza oyo Charity ava atuyisa bw'ati ayinza okuba nga si muki. Kakati baganda bange bingi bye twandyogeddeko, bingi nnyo, bingi nnyo. Ebbula ly'emirimu osobola okulyogerako ebbanga lyonna olunaku lulamba, kubanga abaana abato abalina ebirooto kugenda kola bwa kadama bagala genda kola bwa sikali ate ne banyigirizibwa kubanga ensi yaffe obutafaanana na Kenya, obutafaanana na nsi zonna ez'omu Africa, kuba yonna yonna abavaayo bakadama, yonna yonna abavaayo abaana ne bagenda eyo ne bakola. Naye tosobola kusanga munna Kenya nga bamusobezaako oba nga bamugyemu ensigo oba nga bamugyemu ekitundu ky'emubiri Abawalabu. Tosobola kisanga kuba ezo ensi zifa ku bannansi baazo. Genda mu nsi y'Abawalabu obuze embasa ya Uganda, ezimu ziri mu bantu si Bannayuganda, endala baziteekamu zikasino, endala osangawo nga jasi oli bateekawo sipayi kulaba ani atawagira Museveni, atawagira Museveni. Temwetaaga kunoonya Uganda yonna tewagira Museveni yatutama, temwetaaga kunoonya. So baganda bange, eno system yo eriwo ku making sure ebafuula baseege, kubanga ne kampuni ezibatwala okukola obwakadaama nazo zaabwe. Be bannannyini bazine ba export companies abantu abo. So njagala mumanye baganda bange nti ku mulembe guno nga muli balamu bye mwasomako mu history kati bigenda mu maaso. Nze nali mbaddeko mu nsi emu ey'Abawalabu ne ŋŋendayo nga ngenze n'emikwano gyange abasinga si Bannayuganda, ne nolaba abaana Bannayuganda be batadde wali nga bajja babagulanga luli ng'emyaka 100-200 egiyise. So mbeera mukyamu, would I be wrong to say Museveni is enabling slave trade in the 21st century? Mbeera mukyamu. This is modern day slavery, and these slaving companies are belonging to his family. Lwaki munjogeza n'oluzungu? Kati baganda bange oba mulowooza nti ekyo kinyiiza nnyo, kati njagala n'okubajjukiza kino. Yeno enguzi gye mulaba, n'olaba nti Anita Amongo yakudde biliyoni 3 n'ekintu n'aziwa radio station eyiye erange obulango bwe ey'ebukedeya, nga ne baba CBS tebagiwangako yadde ddiiru ey'emiliyoni 10. Ne baba radio ng'ekabalinga Uganda yonna, naye radio eya Anita Amongo ne bagiwa biliyoni 3 n'omusobi erwaninga obulango eri bukedeya. N'osanga nga genereta ye balina okukwata ssente zirina okusasula abasawo mu malwaliro 20 bazimuguliremu genereta. Kati n'oba kuye nodda ku myuka we, n'oba kwoyo ne batukwata ne buno bucolo bubanga bucolo bwe bawa bano abaffe nabo ne babasirwaza nkwaddeyo 2, nkwaddeyo 3, nkwaddeyo 4, nkwaddeyo 2. Enguzi wano mu Uganda mmwe bannansi mufiirwa si miliyoni, si biliyoni, naye triliyoni 10. Kankigozeemu biliyoni erimu miliyoni meka? 10. Triliyoni erimu biliyoni 10. Kakati buli mwaka baba triliyoni 10. Muntegere kye ŋŋamba baganda bange, buli mwaka baba triliyoni 10. Ezo sente singa ffe tubadde mu bukulembeze twasobola osooka bakaba bonna bonna abazibba ne bayingira emida. Naye ate tokomaawo ezo sente, wuliriza bulungi, ezo sente zokka bwe tusebinga mu myaka 3 ng'akaka tuli mwe ziyita akatuka ziri mu myaka 3, enguudo z'omu Uganda zonna, sirwe Gomba, sirwe Buyuke, sirwe Manyangwa, sirwe Gulu, sirwe Koboko, zonna zibeera kawerete nga kolasi mu myaka eki.
kikulaga tetuli baavu, ensi yaffe sinjavu, musasula ssente, musasula omusolo naye bakibba bubbi. Lwaki? Kubanga tebalina kirowoozo na kigendererwa kyonna kyonna kukulaakulanya Uganda. Bano bajja kutubba, oba wakana nti bajja kutubba. NRM si kibiina kya byabufuzi, eri gurupu y'ababbi, ekitebe kyabwe kiri luddawa ku ssente ze batubbyeko. Lwaki? Kubanga nabo bakimanyi, bali kutebuukere, ffe tukyalobye naye batunula bwe bati, kuba bamanyi time yonna balina okuyitamu, time yonna balina osikamu. N'olwensonga eyo baganda bange, bwe muba mulemerako mulemereko nga mmanyi bino bya ddala, bino bisoboka, ate tugenda bikola. Ensonga gye njagala okusembyayo ku nsonga ezo baganda bange, ndabye bangi nga mwanise mwanyi naye bagenze bwe baali baagala okwavuwaza abasoga ab'omu West Nile, abakyoli, abanyankole n'abalala bonna babajjako cash crop eyo. Baleese ekiboozi ate kyannaku nnyo, njagala mwegendereze buli muntu gwe mulaba ng'agezaako okuwolereza ebyo ebintu ebinyigiriza, taba mbu awa bubi kirowoozo kye, mbu nze ndowooza bwe nti nedda. Eno mission buli omu alina part. Waliwo oli atulugunya abantu, waliwo omusirikale apulenga role yakubasiba nakubatta, waliwo sobbi apulenga role yakunyiga abo, waliwo noono pokopoko owa propaganda ate balondera ayogera lulimi lwe lumu naabwe. Abantu abo teboogera boogezi, waliwo they are part and parcel of this mission. Party yabwe ya propaganda, omulimu gwabwe kusiruwaza abantu, creating our diversion, kubajja ku mboozi nkulu, ajja kuleetawo ekiboozi kyonna kyonna. Babalina buli wamu, babalina mu bizinesi, babalina ne mu church. So mwena muze mulaba nga bajja abasajja n'abakazi bemu ekitiibwa, najja n'agamba omanyi kaakati ekyemwanyi bano balimba, Museveni tayagala kutwala maanyi zammwe, wamma katwagala bitongole okubitendeeza bibeere nga gavumenti espendinga sente nyingi. Kaakati waliwo Ministry of Agriculture, kati Uganda Coffee Development Authority kitongole kitwala sente, naye bw'okigatta Ministry of Agriculture kiba gavumenti efulumya sente nyingi. Nonsense. Uliriza, bwe muba mugamba timwagala kukendeeza nfulumya ya sente, oŋŋamba otya toyagala kendeeza nfulumya ya gavumenti, naye ng'ogenda okuliyetingawo ogenda otondawo ebifo ebitanana mulamwa, n'oteekawo ba RDC. Waliwo abakulembeze abalonde, n'osaba ba RDC, nomala okuno assistant RDC, n'oba ku assistant waliwo deputy assistant RDC. Bwe muba mwagala, bwe baba baagala kukendeeza ku sente gavumenti ze spending nga baagala gatta bitongole, lwaki temugatta SFC ne UPDF? Kubanga SFC terina mateeka, ne kubanga Museveni ayagala okuteekawo ejje lye erinakuuma kitabani kye, lwaki temugatta UPDF ne SFC? Lwaki tebagatta ekitongole kya ULOC ekikola ku oil ne bakigatta mu Ministry of Energy? Lwaki waliwo Inspector General of Government IDG naye ate ne bateekawo ne State House Anti-Corruption Unit? Lwaki waliwo ekitongole ekyomusolo ekisolooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority naye ate Museveni yatonzewo nekirala State House Revenue Intelligence n'akikwasa omu ku babbi bwe bakonvictinga n'obubbi? So njagala mumanye nti bino byakusiruwaza abantu, era omuntu yenna ajja nga ababulira nonsense oyo mulabe wammwe, oyo abapima bupimi, oyo wa pokopoko wa propaganda, era mumubuuliranga basebo ne banyabo. Mwena mwali mulaba abasawo ba medical interns nga bakayana, amalwaliro gaffe tegalimu basawo, abaana baffe basomya busawo, bagamba muti deploying amalwaliro tebakolera na sente, naye balina okufuna training kuba omusawo n'omunnamateeka bw'omala okusoma ate ogenda n'okola nga bw'okyasoma, naye ne bagamba tetulina sente ziba deploying mwesasulire abasawo abagenda okukola ku banansi, naye nga sente ezaba RDC ne ba deputy RDC zirabika. Buli kiseera
anoonyayo omuyibuya bwe yasinga ati kati goli presidential advisor goli baganda bange njagadde ensonga ezo muzimanye nate muleme kukoma kuzimanya nti ebyo ebintu byonna byonna bisobola okukyuka era bigenda kukyuka baganda bange. Abantu b'ebuyika enjagala okubakakasa muleme kubaamu na kubuusabuusa kwonna ti Uganda esobola okuterera. Abakulembeze ne baba nga baweereza abantu naye ate nga bannansi si be baweereza abakulembeze, ekyo kisobola okukyuka, ekyo kigenda kukyuka, ekyo kisobola okukyuka, nekisobola okukyuka singa musigala mukyawagira omulamwa guno nga bwe mugwagidde leero. Singa bannayuganda bonna bakwatagana nga bwe mwabalabye mu West Nile, mu Northern Uganda, mu Karamoja, mu Western Uganda, ekigezi ne walala, kino ekintu kisobola okukyuka ate nga kijja kukyuka, kijja kukyuka kyali wange. So mubeere n'okukkiriza, njagala okubasaba mubeere n'okukkiriza, tewali kutiisibwatiisibwa kwonna kugenda tukwesa, tewali muwendo gwa sente gwe bagenda tuwa kutugulirira kuva ku mulamwa, tekigenda kubeerawo. Bino bigenda kukyuka, ate we binaakyuka bigenda kuba bikyuse olubeerera. Kino kibagambidde wano, mujja kunzijukiza. Kati nga mmaliriza, kuba nyina okumaliriza, njagala okusindika obubaka eri abo bonna abatulyamu olukwe, abatutunda. Imwe njagala mukimanye nti abantu ababasitula ne babateeka mu bifo ebyo, abo abaana abali emagombe, ababuzibwawo gye tutamanyi gye bali, abali e Luzira, mmwe balikalinkwe, mmwe olunaku lugenda kukya mujja gasimbagana ne bannayuganda abo kibabuliridde wano. Olunaku olwo lugenda kutuuka, ate njagala okubategeeza abantu b'ebuyikwe ti kino kyetukola si kikyamu. Tetuli balalu, tetwerogoza bwerogoza. Bino bigenda kubeerawo, mugenda birabako mu biseera byammwe ebyobulamu, mugenda birabako. Ate n'ebyafaayo nabyo bigenda kirambika. Ebyafaayo bijja kwogera, ebyafaayo bijja kulaga buli omu we yayimirira. Era njagala buli mukulembeze ali wano n'ali eyo gyali yeebuuze, ekiseera nga kituuse, abaana n'abazzukulu nga babuuza nti wayimirira ku ludda ki ng'abantu baffe bawambibwa? Wayimirira ku ludda ki ng'abantu baffe batirimbulwa? Wayimirira ku ludda ki ng'emwanyi bazitwala? Wali ludda wa ng'emwanyi bazitwala? Wali ku ludda ki nga batwala goldi w'abantu, nga batwala ebikajjo byabwe? Wali ku ludda ki? Manyi ti abaana bajja kubuuza wali ku ludda ki? Abali ku ludda olutuufu muli bamwesimye, abali ku ludda lwa kawenkene ziriba zibasanze. Mwebale nnyo, mwebale ddala basibo ne banyabo okumpuliriza. Tubaagala nnyo, tetugenda kulekeraawo, tetugenda kukowa, tetugenda kuzikiza, tetugenda kuzikiza kano sikukaddeno, tetugenda kuzikiza, tetugenda kukowa, tetugenda kulekeraawo, tetugenda gulirirwa, tetugenda kutya. Tugenda bala bisanga bwe kyetaaga, naye namwe muzanye paati yammwe, namwe mukole kye musobola okukola. Bwe tunaakola buli omu kyasobola okukola, ne tunyiganga buli omu bw'alina okunyiiga, ne tukambuwalanga buli omu bw'alina okukambuwala, ne tutambuza meseji eno nga buli omu bw'alina ogitambuza. Siina kubuusabuusa mu mutima gwange, siina kubuusabuusa mu mutima gwange, sirina omu yadde n'okubuusabuusa n'ogumu mutima gwange. Ekyo olunaku lugenda kukyuka, ng'eno Uganda ya bannayuganda, nga tulyagaliramu nga bwe twagala, nga temukyasobola tugoba ku nguudo nti muyite eno, nga temukyasobola tugaana kuŋŋaanira mu bisaawe bya mu kibuga, nga temukyalina kye mutugamba, nga tusalawo nga bwe twagala, nga tweyagala nga bwe twagala. Mukama abampeera omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now this one is not going to play on your radio or your TV, but you can share it and spread it around.
Ibanjua, na yeke kwa. Are you ready now? Te kwa tano lo kabola de kabete DJ Kase in the mix.